Kati kino kya bino byavudde babisise bisiketi. Kyavudde lijoolenga bikaloola. Kiri nakitegedde. Kati kyenga bino ebisooto. Bino byonna gye byavudde byazze byesi. Bamujje wano. No bamujje era kino Mukama wano tuzudde ki? Nauma bayo no mukyalo batugambe mukyalo omuteeso. Uwe bali mutwala. Mudama. Elesa abangambye esabo kata wakatimba ati. Umwami oli. Tegeza wakatimba wali oli gwe mujje abadde wawali. Kati kitegeeza oli amaka galina bbawa. Amaka gali tuli wano kati mu area y'amaka. Mulimu abaana babiri. Bali wansi. Bali wansi gano maka sitapu. Gano maka gano. Kati ngolo agagali side. Nze nakuza abantu bano bonna. Abantu buli nyumba gyolaba wano yonna nze nakuza. Okunoonya makago. Wawe nsuubira nti paati eno weewatiyo tuli wano. Wawe banza okubeera kubanga oli gwe bajja omukyala ab'amasanda gwe bajja wali yabajja n'ebba wange okuba wali okudda wano wali oddako eno ennyumba yange oddako enjala ey'akatimba ebadde eri wano katimba kati eri eno mutiisa wano ekitegeeza wano wooyimiridde wano oteebereza okubeera wawe singa tukoona ku kabada nga mpanvu n'akagaali omulala mwana mwabadde agenda akabu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse. Ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guguno True Treasure Land International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 200 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasure Land International Safaris okusala bwokwo bwe bweyamwa bwaffe. Onyulwa ki taata? Nyen taata. Bana yenga bizibu eno. Ku TV nfaanana ntya? Sinto faanana bubi. Naye ofaanana bulungi okusinga bw'obeera ku TV. Akola nakiri ekiwala ekisagalire. Naye ate akisinga. Otunyumirwako obulamu. Era genda omugambe. Amusajja namusisinkanye mu kiteezi. Pombo yakutumidde. Njamugamba. Pombo yakutumidde. Ye taata. Sebo twagudde mbizi. Kati kino kya bino byavudde babisise bisiketi. Kyavudde lijoolenga bikaloola. Kiri nakitegedde. Kati kyenga bino ebisooto. Bino byonna gye byavudde byazze byesindika. Awo wonna maka. Yo force yabivuze yabidrivinze n'ebireeta emisi. Awo gonna maka. Olengera abasirikale. Awo na maka. Omwalo gwo nga bwe gutambula. Amakabe gabadde gatambula. N'abasajja bali okuli awayambadde lwedi. Awo na maka g'abantu.
Wano baddewo ennyimba nga mmeka? Zisuka mwata. Wakati nze najja muno mu 2015 nsula wali. Gwe sokola omugoteko ogwo omugoteko gwolaba ate nga balina family. Ate wali cheap bwobanga waba wakusasula ennyumba wano bamufuna mpola oyinza osanga omuzigo gulimu abantu nga bana mostly bana abalonderera bicupa biki osobola kupangisa kakati kyovola abapangisa oba obalabalamu nti amawulire gagenda kuba like kati mu kaseera bwe byagwiridde bali bamaze ofuluma nga bw'omanyi embeera z'e Kampala abamu bafuluma abamu babeeramu naye engeri gy'obadde obudde bwakumakya kyatambulidde okutikiti nga 15 kyatambulidde okutikiti nga 15 ebiseera bino ebyenkuba abantu tebakeeranga musana abamu babasira abaana abaviddemu abakasima lwakaana omwana omu yabadde ali ku ssomero ne bamugamba maama wo ne baganda bo bonna bafudde nga yakedde genda ku ssomero wa P7 ngakedde bali mu kukola bibuuzo bamujje mu kibuga jangu maama wo ne baganda bonna bafudde n'akwata naye naye singa teyakedde genda ku ssomero. Wali omulenzi yatugambye wali yali present mwanyinaze abadde akolerawo alonda bicupa kiri ekigundi kisikavete ekyo kiraba awo maaso awo yagambye waliyo ebino byolaba ababadde balondera ebicupa buli omu abadde agira gambe eyo gundi saiti ebadde saiti nagamba esimu teriiyo naweko n'omulala omugisu yagambye oba yava eri atudde kubumbulukuka kw'ettaka atatuuse awo abantu babataano naye taka kubumbulukuka yadduka kubumbulukuka nenga oba yazina ebisiraani kubanga kati yatidde kubumbulukuka ettaka kati kitegeeza nti wano Kasasiro abadde ayita kuli olaba katimba ako kalaba ako sikaveta zino woziraba yebadde ensalo bweti ewabadde ekifactory kiki era wabaddeyo n'ekisaawe naye okumanya nti wabaddewo ekisaawe bakugamba nti wabaddewo ekisaawe awo ekisaawe nabaddewo bakugamba bugambi nti wabaddewo ekisaawe bakugamba nti wabaddewo ekisaawe okumanya nti wabaddewo kubanga nze wena viiridde ng'omuka guli mu bbanga guti omuka mulimu abavuddemu nga balamu ne bafa ekiziiro nga balamu bavaamu batya kozi nga abaana bekyasudde kuliko bekyavuze nekireetera kungulu abo abatumiza kyabavuze nekibasonda eri ku kisaawe omuvubuka twabadde naye n'abaana abadde eri Kasasiro wamotoka yagusemu yafudde naye abantu abalala 14 tamanyi oba baawonye naye ye bamuleetedde Kasasiro bamusulamu egyo emiti gy'olaba ye amugiddeko waggulu bw'ati ng'ajja muvuga n'atugamba bannange munkebere oba ndi mulamu oba siri naye nze ndi mulamu kati bano banne be yabadde nabo Kasasiro n'abalala babiri baabuze so kati fano bakanyunyula abantu nga babeka bakafuna abantu nga bameka be bakajjamu we baggaliddewo eggulo ku ssaawa emu 20 ninga bajjayo bafu bonna bafu teri gwe bajjayo mulamu kati ekizibu ekiriwo tewali agenda babbika kubanga mu nyumba nze nawulira amulega sibye ngagamba mwe nyumba 15 abantu 12 oli asomerayo omunaana weyogedde abantu omunaana obanze nagemala kwetu nze okuba enavudde ewaka ku ssaawa nazze ewaka imagine oli akugamba 7 family members esaawe kati bali balipotinga nti sofa wakanyulwa mukaaga naye ng'omuntu omu famire ye abaana batano babuze tokafe batugamba amala kwa abaana babadde kubukedde alive bagenda tubukedde bireza alive ne bagenda
kugundi Bukende okukola live coverage esooka YouTube ne bakola kine babijja ku Bukende Bukende tulaga nti abantu bangi bakoze eki bafudde ate ogera ku legend ewamafu etwaga tuva ku mulimu tuddu gafe twavudde ku mulimu tuddu kale zinabadde n'omusajja yennyini yagambye abantu musanvu babajjawo ffenna era baabalizeeyo bonna n'agaba poliisi etugoba poliisi temanyi wali mayumba fe abatuuze tumanyi wali amayumba kubana biradala ndabanga abantu bebagobeyo kati ate bamanyi wali amayumba baganyiri bantu baleka baganyiri bantu abandi balaze wakati mwakoma wano gundi akoma wano no nyumba yagu kati ani abagaidinga mu kusima abatamanyi ngo bebefuze majege galiyo gokka tebamanyi na bagiriza kwambuka kugenda eri wapi nenga nafe yo twasaliza omugaza badde biraone kati bano badde ekyo tebakikiriza bo bazze basima we watu ate abeeri ku kalina be babadde abalungi owenga wodde omusirikale agamba woba olina kyomanyi ku famire gwe byangu otunywa abatalina kyemumanyi mubirekeewo osegeera kukalina naye kati tagali wegenda obeera be babadde waggulu kasasiro abo tebagenda alabika saimwe kyoyina abo tebagenda kulabika ne wana balubalo ababadde eri ku ntiko omanyi tractor erimu ennimiro bebeera bwefuukuula ettaka ye egira bugizibwa eti kati n'ettaka eryo byazenga likola olaba bw'oyimirira wali ziri fuuti nga 7 okuva wano okutuuka wali waggulu kati kivuze kirabika ziringa like 200 ziringa fuuti 2 zekibisse bwekiti kuba nere emotoka ekikoze nkikwakulabirako kikoze akameza ka fuuti 2 n'emmotoka teriyo omukono oguweza fuuti yadde 35 okutuuka wansi abantu kitegeeza babikka babikka kuleeta pasito oba ddiini ne basabira abantu ekiwumula ekyemirembe balimu kuona okumala biseera ate bagenda kukola kalagala ekibuuzo bannannyini poloti bebafudde teni yababise bali baddewo ne babika naye ne bwoba wafulumyawo poloti yo ogijjawo awo ogitegeera ne guleda zennyini okujja zamenye mayumba g'abantu guleda okujja okusobola okubaako weeyita kati kuli emotoka eziriwala ezakwatidde eri ekigundi oba yakesisi eri eya white nekiwetiyo ekirala ebyo bagenda ekigundi bakijjeyo ekyeri tebanaba kukijjayo kiri ekisindika bwe kiti basobola kukijjayo bakijjeyo bakitutte zabadde esatu naye mwe navuddeyo ng'eriwo wali bagijjeyo kati ekyaliwo wali nakiri ekya white olaba eya white weeri obuuka bwoti kuliko endala eri wabi nnyonnyonnyonnyo eribadde wakasasiro wakati eribabadde bayisaamu emmotoka bulireete kasasiro eryavuddeko anti yo fose emmotoka buli lwekola yayawukanidde kasasiro yayawukanidde wakati wabadde ekkubo era w'ogenda ekkubo oliraba lyeyawudde bw'ogenda awo wakati ekkubo oliraba olaba ekizibu ekiriwo kasasiro bamuteeka wantu bye wati ne bagana omusaasanya n'akola olusozi lwabo n'atendewalirwa era gwe olaba eri waggulu waliyo kulaaka olaba mu luguudo waggulu eri ate waliyo kulaaka endala eri waggulu mu luguudo waliyo kulaaka ekkubo eryamala mu motoka efumuka eri waggulu kuliko ekkubo ne banyiga n'okunyiga ekyo nakyo naleyala obuuza mu kasasiro mulimu ettaka baayoko malamu ne baleeta ekinyiga ono kasasiro n'ono kasasiro naye wakati awo ne bayiwako bwe zisiŋŋanyiza emotoka ebbiri eva okuyiwa n'ereeta netipinga eno buludoza neryoka etandika okutwala malamu ali kasasiro waggulu okitegeera era erikuba balikolera oba wiikina mwezi mulamba erikuba balikolera omwezi mulamba okwo mwezi mulamba ng'emmotoka teziwaayo weryamala okugwa ne baleka batandika okukola nezikomawo zonna neziwa kati kitegeeza tebabaddeewo nkola kuba kati saa kasasiro abadde tebalina kyakuddamu mukolera awo gyoba mukolamu bigimusa oba kola ki
okuleka okulondako sikulapu waabwe kujjakako kacupa kujjamu biki babulonda eri babulonda babiyuwa mu nnimiro nga bayuwa mu malimiro kujja mu biveera olese ebintu obirabye awo nno we tuli naye nze ngamba kyakaka kyafunye we kisiza tekikyasobola enkuba eyinza okutonya nakino tutetegereza embeera nga bwe yatambudde amayumba agawonyeewo n'ebigenda mu maaso abakulu mugyebaleko kiringira mukaawo emabega k'ettaka tukiringirawo akasawo konna katulemu ekitaka ng'ekiwookiraba konna emereza gye byavudde eri mpaka abamu bakyalimu abamu bakyalimu babijemu awabaddewo ennyumba awo kali akasolya kali waawo salongo adanguze abadabeera awo yanguza awo nyinyi yawonye simaba yawonye nesibe nagigonga tennaku kati bana basenko babagambe basenko bavuddemu buvi balina okuvaawo kubanga kiri kino olina kudakuda kuwona tesobola bakyali watu kwongera okwamuka Lawrence tulabe naye maama kyekyo mwana okumenya kwe kugenda mu maaso ya rabbi tonda mu ggulu kaseeza olina kujjawo omuddo osooka onoonye ebyabadde wansi mafule zirya wansi awo ogomuddo oguyita mutono nnyo anaaye kale afande wano era oziraba ennyumba paka bino kwambuka wa buno wali wabisi naawe wali tutudde wali kakati ate olunakubira bakutwala bubi nti ate banku
ate bakugamba emirembe ate ogaana. Kama Katonda. Ekigenda maaso okugezaako okunoonya abantu. Wano nno bino byonna bye tulinnyeeko bitaka ebyaleeteddwa obuleetwa. Bannaffe aba security wo weebali okukuuma emirembe naye maama si byangu. Kyali kiti. Abasinga ababadde akutagirwa kwekyalo babadde bafunye okufuna ku mukutu gwa omutimbagano abafunye information y'obudde ekyalo. Naye mukwano gwe famire yagira bagijje kusinzira omukozi omugeyo namuzaala amuzaala mama bamulabye naye abantu bannabalaba amuzaala bamaze omugeyo gwe bakagesa abaana tebanabba naye maama sigenda onoonye ku biri wali nga tukola. ate wawali gwe bajjewo awo babadde bakajjawo awo kubanga abantu bangi abakyali wansi awo ekijja kugamba nti omwana abawonye ekyaswabudde wansi nga abawonye okufa batya okugenda wansi kiriwo kati Agamba ati omukolo wano tuli ku maka g'abantu wano wetuli. tuliko ssaawa zino. So far mu estimate nga tuli mu kunoonya wantu tutudde mu maka nga amekolo. Mu bantu tuli mu maka nga 7 okuva wano n'okutuuka wali kuyita weziri kubanga wonna amayumba g'abantu. Tambemu wali nga tugandaga. Wano wonna mayumba. Nyumba. Tuuka kubanga ennyumba zibadde zikoma wano nga wali kyererezi kyekyo kibadde kibira. Kiri kibadde kibira. Kibadde kibira nga wokyaba emiti kabadde kabirabira okugonga pala ku kasozi nga waliwo n'ennyumba ezibaddewo ku fulaati emu ebadde fulosi. Tudde wali waggulu tulabire mu bbanga wano nasobola olabira mu bbanga. Gano gabadde maka gonna. Okusinga wano gabadde mayumba g'abantu okusaliza wano. Awaddewo amayumba. Kiri ekitaka kyafuusinze kubanga wali kibadde kibira nga wolaba nti kyekiri ekijja bwekiti. Kijja bwekiti. Awo ndowooza abadde balinirawo bisagazi nga mulimu emiti eminene. Ebisagazi mbisanze eri wansi. Emiti eminene waddewo emivule eminene. Mukama wange gye baliko taata. Mugwebala omulimu gw'okunoonya. Naye waliwo ku ssuubi. Ante tubafuna. Tuli mu kubafuna. Kuva ku makya mwakafunayo nga bamatu. Abadde omu. Sofomu. Abadde? Abaddewo omukyala. Gwebafunye? Bamusanze omutaka wansi ate. Kitegeeza nti ye adde agezaako kudduka. Badde agezaako kudduka naye ttaka nemuzi. Kino omuntu waba tatuuse wano ayinza obutakitegeera bulungi. Omuntu waba tatuuse wano atasobola otegeera okimunnyonnyola n'atakitegeera bulungi. Oyinza okutuuka noka nomanya kiri bano naye baaba ekibadde bano. Waliwo n'omuganda wange
n'abaana abana bafuddeyo abana muganda nnyumba ye ebadde lusayidi ki wali eri olaweyo okundi grade abaana babiri n'omukyala temuna naye nga mwabazudde ate tetunoonya kati goono tubadde obeera wako ensula eri erisabizeeri wekyabeereddewo obadde owulira oba naye wategedde kimaze kutambula nategeddewo nga kimaze okuwaawo wayogeddeko ku muntu yabaddewo ng'akiraba kigenda mu maaso era yagambye eki waliwo omubrother wange yazze n'aŋŋamba ettaka yaziseewo gundi abaganda baffe eyo n'abaana ne mulamu waffe kale tweyanza gonna okusima kukyagenda ddala mu maaso ekiza kino kinnatuuka ku mayumba gennyini we gaabadde kino ekisima wano tekinnatuuka wansi ku mayumba wano babadde wansi nnyo mukazi wa musiramu yeye ensawo okay ti abamu ku baafiiridde mu njege eno ye mukyalo ono oyinza okuba ng'olaba era nga omukyalo ono abadde akolera wano tugenda kati wano awali ensawo wano mukyalo ono wano weyabadde akolera tetutamanya oba n'abaana be baafiiriddemu oba bo baawonye iwanvu byo si byangu naye amusiza afaani mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kwongera otambula mukko ogambe omukyala gwe bajja wano ku makya bamuyitaani Mama Sekeba abadde n'ennyumba ye wano naye amaka gabadde wano yafudde ne mutabani we naye yafudde ne mutabani we naye ate omukyala bifaananyi bye tulabiwali omukyala gwe mulabyawo yabadde mukyala wa musiraamu yabadde yakamukuba embaga mwezi nga gumu emabega naye yafuddemu mukyala n'omwana bokka ebaafudde musiraamu yawonye musiraamu yabadde agenze kubyanza kubanga avuga booda munnaffe yabadde agenze kukola kasasiro ono ate owa booda gobadde oyogerako yasigazza booda naye yekka yaani oyo wa booda wembadde njogerako kati wano eno wavuddewo bajaji empya FZ yokka emu yennyini yo twamugjeemu ng'afudde yakubye essimu ng'akyali mulamu naye twamugjeemu nga kyayikomuka gumuyiseemu ye yafudde wano twajjawo piki bbiri ng'ekyali zikyalina bulungi twajjawo wano piki bbiri
zabadde namu wajjawo piki bbiri wajjawo ii enamba za wansi sizimanyi za wansi abo ne bafa omu yafudde wa boda omulala yawonye owepiki eyokubiri. Kati wano wetuli wano gabadde maka gano gonna mayumba okutandikira ku mwala guli gubadde guyitaawo omwala kweri ennyumba ya musiraamu wali omwala we gubadde guyitira gano gonna mayumba okutandika eri zibadde ennimiro awe wati awo ng'oyisaawo waggulu awo waddewo ekisaawe ne kalina zibaddewo bbiri. Kalina abaana bajjidde waggulu Kasasiro bo baawonye babajjeeyo babanguyidde mangu bo baawonye bajjeemu kati ne basigalayo wansi mu fulo ya wansi abafulo ya wansi omukozi ne mukama we bo baafuddeyo batyo. Eyo eri kalina eri wali twasanze wali kalina yabadde awo zabaddewo bbiri tugende tulabeko ku wali katono. Oyo omusajja oyo wali amakage batandike wano okutandika okujja okusima omwami oli oyo wali amakage banga amaka omukyalo oyo gwe tugyemu mama Sekeba awe namuguza kakati ono alina kubeera wano kitegeeza namuguza ono omwami kati wano tandika omwami wakatimba wali oli gwe mujjeeyo abadde waawali kati ekitegeeza oli amakage galina bbawa amakage tuli wano kati mu eriya y'amakage mulimu abaana babiri bali wansi gano maka start gano maka g'abantu kati golo agago gali side ki nze naguza abantu bano bonna buli nyumba gy'olaba wano yonna nze nabaguza wano gwene njega yakusanze okuva eno teritandikira paka neri gye bayite wagikyonco omukyala ye yalamye omukyala bamuggyemu ng'afudde ngamba w'omwami oli omukyala ndowooza yalamye abadde alina gyali naye yo abaana be bali babiri baliwo kabanga bwembala wali ne wano nga ndaba ka eriya kubanga oli abadde ana ku 3 ono abadde ana ku 5 ndaba eriya ayina kuba wano oli ayina kuba wano waliwo kati omukyala abadde n'amaka gabadde mu katimba yabadde alinaanye ono naye mbaddemu obwana nga 8 oba 10 nteebereza nawe busobola okubanga nawe olina bbanga buli wansi n'omukyala ateeka okuba waali kubanga era n'omukyala nalabyeko ababejjo nga bamunoonya naye kati sindaba bamukubalaba naye nga bateekako bali wansi bali awo newaddirirwako awo wabadde essabo essabo eryabaddewo waliwo awo essabo eryabadde awo wakatimba yabadde addirira ab'essabo jjajja yawonye tetumanyi jjajja abaye tasulawo abadde alina gy'agenda nga nnyuka n'agenda naye kati naye gavumenti etwongere ku mulimu gw'excavator tulabe nga abantu baffe kyova mina mulimu excavator nga meka eziri wano kati ezigezaako okusima wano ndabawe mu 2 3 4 ziri 3 ziri mukaaga wano n'eri sayidi yeeri waliyo endala waliyo tulaba tulinganga mu 13 oba 12 waliyo eri ne wano kubanga eri waliyo abakozi ababadde bakola mu Kasasiro abalonda sikulapu nabo gye bali eri bafiiriddemu ne munaabalaba abamu babadde waggulu ku Kasasiro tetumanyi kubanga kati babadde waggulu ku toopu Kasasiro ng'emmotoka bwe ziyiwa nga bajja nga balonda naye kati yeyo embeera gye tulimu naye muntu ajja kubuuza Kasasiro ono omungi bw'ati abantu babadde balowooza nti Kasasiro bw'aleetebwa ekiteezi ayawula n'akendera naye kirabika Kasasiro buterekebwa wano ekyo kibadde kya bulimba nze okuba bwe natandika okutegeera nga ndaba abeesimbawo ku bwa mmeeya nga batugamba ngenda kuleeta ekyuma ekyawula ebiveera kyawula ebyuma n'ettaka n'ebisaaniiko ebivunda ngenda kukola manyuwa okuba bwe natandika mu 97 nga bammeeya beesimbawo nga mwasuubiza ekyo naye naguno okujja naye ndabanga ekyangu nti kwawula bwawu zino ojjamu manyuwa kyakyagaanira wa abantu baatuyamba nnyo abajja ne batandika okujjangamu ebintu bye baagala ng'ebiveera ng'ebyuma ng'ebiti biki ne batandika okujjamu bisikulapu pulasitiiki n'ebyuma ekyo kyatuyamba nnyo kinene kubanga senga ate
wano wagundi naye nze natuukirirako omwami yali manager mu 2012 ne mugamba ba ekintu kino nga kiriwa nnyo nga kyambuse nnyo n'agamba tugenda kumugjawo ng'olusozi lutuuse wali ng'olusozi olwo nga lutuuse wali kati kambuuze wali obusubi awo eryo takuba naye era kasasiro oyo kasasiro kasasiro yava wansi awali obusubi awo ng'otandikiriza kasasiro yali akoma eri kati famire eno be bayita ababitalabewo ne bongera ku State Council acres 6 mu mwaka gwa 2006 State Council neyongerako acres 6 awamu tuteza ali kuyika ngameka simanyi nze kyemanyi kye nakolako twabongerayo eka 6 naye waliwo omwami bamuyita Mukasa ye yaguza dumping site ye yaguza State Council dumping site tweyanza eri bannaye naye ma wali balanga bena abageza atusobola kuba kati awo waliwo kati awo ennyumba awaliwo ennyumba kubanga kati olaba ebintu ebigibwawo bya nnyumba waliwo omwami awo gwe balina okugjawo oba Muteeso yafudde n'omukyala n'abaana be baali awo n'abafamire ye weebali wano weebali abafamire ye katukkirirewo nawo tulabe tukyagenda maswi ku lunaku lwaffe lwakubiri nga tugoberera ensonga y'ekiteezo eno bannaffe abapoliisi n'ebitongole bino bakyagenda mu maaso ndabyeko okuba Red Cross waggulu wali ndowooza okuyamba ku bali displaced n'abasinza okuzuulibwa nga balina obuzibu bwebali ebimotoka ebiri mu kuziikula byo ebiri naye bannaye kati wano we tulaga omwami oli wabadde atugamba awadde omwami Omuteeso agambye okubanga yafudde n'abaana be ne bafiiramu so wano we bali mu kusima Lawrence tukkirire okolera abantu jjo nawulidde bakuwaana atukkirire okolera abantu Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mukama wange wano tuzudde ki? Wali abasirikale naye tebasobola okukkiriza sigange nze ne buzaawo gundi oli erinnya lye Nawuma Irene. Nawuma oba yono omukyalo gwatugambye omukyalo Omuteeso Mudaama ate babadde bano wenyini Eresa abangambye esabo kati wakatimba ate ate bangambye okuva ku ssabo wali tasobola kiki abazadde tukola nabo byonna tasobola kiki mwaddusi mangu ati tasobola kiisa waggulu aba ayagala muveewo ono atya nti bayinza omukuba omukono gw'ekyuma Baba bakole neta ya milioni musa ibara brother kula ipi gadgets samaya de weka upara
waggulu era nga eyo gy'olaba wansi yewali abantu era tosobola kusiba ne bwoba oyagala otya asooka ajjewo wano oba engoye etwazirabisaawo kakukkiriza nti oba oli awo osobola zayongeddwako ebyokubanga tuzigula kasasiro ate era nga mu kaseera sooka ofeeyo maneja balabaawo vaayo baaba era nga kyamagero nnyo kigambibwa nti olyawo wano awalibaawo essuubi y'okubaawo mbeera emu aba mu mbeera endala olunaku olweggulo obunkenke bwabadde bungi nnyo ng'abantu bagezaako nnyo okulaba nga bantu balagirira ebimotoka bino bayamba abasajja bano nti awo wange yeebuuza wange yabadde ayisayiriza wano wange yabadde ng'abeera wano ate buli kati amaziga gakyali mangi otandikira ddala wali ku kkubo lino erikuleeta kasasiro gyabadde ayibwa oba kasasiro gye yabuutikidde abantu abadde bawangalira ennyumba ezo zolaba ekiseera kino abantu abakiwangaliramu abatasobozesebwa njege vaayo awo katolaba yiyo era eno engoye yeeno eno engoye y'omukyala ezo nga sako zijjayo ebyo byennyini gomesi ya maama wali awo wali omugala ali awo twagala kasawo ka mukadde Afande batugambye abalina opera batayina kola no bateri afande afande kola n'oli era bino ebintu bya mukadde bobeeramu awe era ebintu byempapula ziriire bamwita pulosi nakujja kati maama ye maama wange era yansikisa kusikirayo ebintu byebyo tubijjaawo bambi n'ebibbo bibyo olaba ebibbo ebyo bya maama bamibuleko twagalayo kasawo kokaffe singa tulaba akasawo akalimu endagaano ze basibanja nandi bapande bangoba
Tugende mwana, tugende weba yeyo, basi yeyo. Mpola gwe muyaye. Bazudde omukazi bannange, mukazi ali bwerere ebisobola lagibwa. Bano bolaba bajja mujjawo tekikkirizibwa tetusobola mumukwata naye tumulabyeko. Kinene era mu kaseera kano baligezaako bani kumwambaza naye sisobola mubalaga. Eyo ye mujjeyo ye mufune kibinyo ddala kaseera kano bali mumuwambaza era gwe bajjeyo embeera nzibu ddala embeera nzibu nnyo. Bamujje wano no bamujjira kino kyekimujjeyo.
bali mumutwala. West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the vote, embuzizaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket omo nga 7 September. Singe emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, olonga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bila byakulya sente bacha maneno obuwana yefe la mundongo muje mu 7 September cricket ovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records.
wano eno ginungi olaga bano aba Red Cross tegondawo omulambo oguzi bazuddewo omulambo omulala ngaomutuli nga bobiraba essaawa zino aba Red Cross bawo bazze ffe tubiraba tetufa bibalaga wano buyo bali mumujjayo naye nga kibi nnyo bafunyemu babiri bafunye wano ennaku esinga bwe kubanga tonalaba muntu wo naye nga waliwo gwolaba gwe bannyulula oba gwe baggyeyo wali olw'okufuna ebifaananyi ebitatiisa waggulu wali Simanyi Lawrence oba alabawo waliwo abantu babiri abaakaggibwayo omwami ne mukyala we mu dakiika nga 5 emabega bannyuluddwayo abanafu aba Uganda Red Cross begaliddwako n'abatuuze ssaako n'ebitongole ebyenjawulo ebyaleese emmotoka bino biwetiye bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate bajjayo abantu ab'ebyokwerinda nga wobalaba weebali making sure security eri gguluggulu abatuuze obukozi osobola kusigala waka nga waliwo bigenda mu maaso beetoolodde wali naye ku lw'obulungi bw'ebyo bigenda mu maaso security yabasabye babeere walako kati omuntu bw'aba alengera kiri kyenkulengezza taata ono embeera gy'ayitamu nti alengedde wali waliwo gwe bajjayo naye nga ye ali mu kugezaawo kulokeetinga ababe wawe bali kataje baleko boogera naani amanya nze Kabunga Charles esewo abadde owangaalirako mbadde ninawo amaka wano nga wembeera n'abaana bange basatu bonna balenzi naye ababiri abakulu be baafudde omu yabadde azini senior 5 omulala senior 6 nga basomera ku Kololo SS wano wagenda maaso wetugenda mu maaso okusima bagezaawo okunoonya maka go gabadde waawe nsuubira nti paati eno weewatiyo tuli wano bawa bayinza okubeera kubanga oli gwe bajjayo omukyala amamasandula gwe bajje wali yabajja n'ebba wange okuva wali okudda wano obadde oddako eno ennyumba eyange oddako enjala eyakatimba ebadde eri wano mu katimba kati eri eno mutuli wano ekitegeeza wano wooyimiridde wano oteebereza okubeera wali singa tukoona ku kabada nga mpanvu n'akagaali omulala mwana mwabadde agenda akamu abadde avuga nga manya nti kati bali wano ebyo nsuubirawo nti bansobola okuba nti mbafuna wabali osimatuko otya taata nze nakedde ku makya saa 12 dakika 45 ze navuddeyo naye ng'ate kikwewuunyisa bulijjo ntera okuvayo saa 2 olw'omukaaga naye kuno nakedde kuba badde tebagenda ku ssomero neŋŋamba akaŋŋende nkole ki nkole bwe nagenze nabadde ndi mu kkubo nagenze okulaba nga bakola ki nga bankubira essimu nga baŋŋamba nti taata Loni baloni bagenze ku ssomero oba weebali konze mbalese beebase ne baŋŋamba baabo balese beebase ettaka liri mbulukuse konze ettaka oba nnyumba
ne baŋŋamba ttaka nga bolaba ebyebuludda ebikola ki ebibeera nenzija naye mu kujja naggweddemu amaanyi nga ntuuse wali nga wabadde ofubutuka eri waggulu nafubutusa eri waggulu kuba enkuba neribadde litweta bwe riti eryo nga bw'oliraba. Kasasiro ono ku muntu atulaba omulundi ogusookera ddala abadde ayisizaawa. Kasasiro ono abadde eri gy'olengera olusozi luli nga ye layini olwo lulayini bwe tulwadde avuga bw'ati akatimba ako kalengera nga wakoma. Atulaba ku kigundu ekiriko Uganda Police awali omusirikale awo wabadde Kasasiro. Wali Kasasiro wali akatimba kali koolengera. Kasasiro wadde akumane kati yabuusa olutimba olwo nga olaba n'atambula n'ajja n'agwene n'abuutika amayumba gano gonna nga bugalaba. Kati kitegeeza wavudde eri amaaso gakubidde Kasasiro. Nendabya nga wonna Kasasiro twali wadde ekigenda mu maaso kuba waliwo ne mutabani wange omulala yangambe nangamba yata jangu olabe kuba kyekunywa bakado kitegeera jangu olabe kuba yangambe ne mugamba tomusobola kusimaasima ko nga nkyajja olwo nzija ne bangamba yata kyoga bakado kimanyi jangu otuka otuusa okole ki olabe kuba bato bange bonzikiza nti bakoze eki bagenze era nange batuusa awo nenzikiriza kuba kyenalabe kyandaze tekyali lugendo lwonna ofuneyo essuubi lya mulamu Katonda nangumya nembeerawo. Abantu paka nakati balina ebigambo ebyo oli byagamba nti yabadde ansiibula olinayo byojjukira. Tekina kyabanasiiba kuba ekyamazima nakomyewo nga beebase kiro saawa nga 4 nembuuzabuuza muno wa senior 5 ne mugamba Raymond enkyate mugende ku ssomero nangamba taata nze ebibuuzo byange nkoze eki bimaliriza naye loni yalina ekyolwokuna kyagenda okuba nga kyamaliriza nakyo koze kitegeeza tagenda agenda enkya nangamba simanyi ne kati singa abadde bagenda nti naye ate agenda enkya okukola ebibuuzo kale ne badde angamba taata tugende ffenna tukakitondeka kuba kumakyamba twalako naye bw'atangambye nti tugenda ffenna nentegera nti talinayo eki kibuuzo ajja kukola kyalwakuna nemuleka nange nengenda era kuba Katonda omwana omuto ye lafa ye bwenzuuka bwe nti nenzuuka kiro saawa 9:07 era yaba mpulira nti bwe nafulumye bwe nti nangoberera najja wali mikwano gye wamama Bushira n'abeera eyo kati ye kwe kuwa nti yawonye n'abeera nga nti yafiiriddemu. Tuli wano abantu Mukama tugenda kutukkiriza ajja tugenda bafuna kuba n'abalala twali tubakoze eki tubafunidwa tutandikirawo okukola kutya okudda ebifaanaganako okubeera awo okubeerawo tewayinza kumbula kuba ekyamazima kiri nti kale sijaga nti wakwalika family gyemba omusiga nti tulina bulungi kasente wekali sobola ogamba nti mbadde nagula buguzi eno wange naye nga ndi nzaalwa y'Ennakawuka ewa Muzeeyi Makumbi muzzukulu waaliddawo era bw'otuuka e Kabojja bano abakidda balime family yonna eyo bamanyi bulungi okuba emigaati egyo gyennyini bagigira ku jjajja wange waaliddawo kati eyo family bwetyo yonna tuli family nga ya migaati era ne wenjogera wano ne family tulinamu abagunda tulinamu abafaaza tulinamu badokita tulinamu bangi bonna kasinzaga nti mbulwa wenziro ga nti okutegeza n'okuzika kuba kw'Ennakawuka. Kale yeeyo nembeera taata ono gyayitamu kuva obwedda tuli wano tugenda maaso kubeera nga tetwetegereza buli kimu nga bwe kitambula. Abantu bakyagenda maaso okubeera nga beekulumula okujja okulaba naye security yabaganya otuuka wano lwansonga nti balina okugenda maaso kubeera nga tebeetegereza embeera buli kimu nga bwegenda mu maaso. Kino tukyakiriko okumala ebbanga ddene lwansonga nti okusima abantu kiyinza okuba amaka gakomanga wano. Tukyalina amaka amalala wano amazike gali mu maka mu nyumba nga 30 so tukyaliwo wano ate nga bakikola wakati mu bwegendereza obungi so updates zikyagenda ddala mu maaso okubeera nga tezibaweebwa. Subscribe ku mukutu guno videos ezisinga tujja kuba nga tuzibawa tujja genda mu maaso okubeera nga tubategeeza nga binaaba bitambula naye nga yo broadcast eyonakola unless nga we've got something kyetupiikinzeemu interest naye ey'olwaleero tuyinza okugiggalira wano naye nga Kasasiro ono yenna yazze buzzi ono yenna gwolaba yazze buzzi yabumbulukuse bubumbulukusi ekiri nti abaddewo byebyo bannange Olensi
Mayere bulungi.